Abantu abeekulumuludde okwetaba mu kuziika omugenzi Right Reverend Monsignor Expedito Magembe ow'enjogera embi ayinza okugamba nti babadde bakira binyinyi. Okuziika kutandise na kitambiro kya mmisa ku seminariyo y'Ekisubi e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso. Monsignor Magembe yabadde akulira ekifo ekisabirwamu kye Mount Sion e Bukalango nga yafa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde mu ddwaliro e Nsambya. Ono era y'omu ku bayiiya Kelesiya beebadde erina nga yayiiya ennyimba nkumo eziyimbibwa mu bitambiro bya mmisa. Okuziika kuno tekuleseeyo bannabyabufuzi aba gavumenti eya wakati gattako abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Abafamile ye bamwogeddeko ng'omuntu abadde omutabaganya era omwetowaze. Tubiddwako empagi etazikawo olw'obwagazi bw'olulyo lwe bwabadde nabwo abadde tubadde tumweyimirizaamu nnyo. Ate era abadde tabaaza mu Eklezia mu ggwanga ne mu nsi yonna okutwalira awamu. Abalala bamwogeddeko ng'ekyokulabirako. Anajjukirwa ng'omusosoloti omwegalirize, omusomesa era omugunjuzi, omusituzi w'ebyentendereza mu naddala mu nnyimba, omuyigiriza ow'ekisa kya Katonda, alumirwa abali mu bunyinike n'abataliiko mwasirizi. Tusaba Omutonzi yamutuwa amuwa obulamu obutaggwaawo mu ggulu. Waliwo ekibinja kye yatuuma Nkulemeddeko, waliwo ekibinja kye yadiima Ejjezibizi, waliwo ekibinja kye yatuuma Asulawa Yezu, waliwo ekibinja kye yatuuma Mukama Ategeka. Ebibinja byonna byanjawulo naye ebyo byonna yabitendeka okwagala Mukama. Ndaba ekyobwetowaze ffe baani abaana ba Monsignor abazzukulu bakkiriza okumujjanjaba mu kaseera kano akavannyuma. Obwo bwetowaze ddala. Omwami w'essaza Busiro Ssebwana Charles Kiberu yatuusizza obubaka bwa Katikkiro. Abadde mwetowaze omukakkamu ate ng'ayagala abantu, bw'atyo n'afuuka ow'enjawulo mu buweereza bwe. Abadde mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka era abadde agira n'amukyalirako mu lubiri okumusabira ate n'okusabira Obuganda. Ntuusa okusaasira kwange, ntuusa okusaasira okuvudde mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okwange n'okuvuna n'ab'omumaka gange eri abooluganda n'emikwano olw'okufa kwa musaaseredooti ono abadde ow'omugaso ennyo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obubaka bwe obusaasira bumusomeddwa Minisita w'ebyentambula General Katumba Wamala. That I learned of the death of Monsignor Expedito Magembe, Mama Janet and I extend our condolences to the Catholic Church and all the people of Uganda. I've lost a true friend and a brother who always spared time to pray for me, my family, and the country. Gavumenti era yeeyamye okuzimba ekiggwa kya Mount Sion Bukalango ng'eyita mu magye agazimba okutuukiriza ekirowoozo kya Monsignor Magembe. Nti ebikolebwa era ebikyakolebwa e Bukalango bijja kugenda mu maaso. Sebo njagala okuleka obweyamo bwa gavumenti nti omulimu gw'okuzimba ekiggwa kya Mukama e Bukalango oguyomeddwamu omutwe UPDF Brigade ejja guggusa. Ssaabasumba Paul Simwogerere asiimye omugenzi olw'okuweereza Kelesiya mu bwetowaze. Omusigadde tulina kutambula ffenna. Kelesiya kubanga tusobola kwawukana na mibiniro egifana bwegiti ate ne Monsignor Magembe tumusabe baba atuuse atusabire nti tugoberere
zibadde ziwera ssaawa 9 ogw'emisana omubiri gw'omugenzi ne gutwalibwa ewaziikibwa wakati mu miranga okuva mu baweereza n'abantu ba bulijjo. Monsignori Magembe wakujjukirwa nnyo olw'ekirabo kye ekyokusabira abantu ate ne bafuna bye basabidde okwagala Katonda n'okutuuka n'okumuyiyiza ennyimba ezitamanyiddwa na bungi ne gye buli eziyimbibwa wonna okusiima obulungi bw'Omukama.